Eyakunamira Ssaabasajja era ng'ono yeeyisa kisa kya Mukama omukulu Mwami Tebuhabulwa amwebazizza munnange ng'amuwa ogufa ogunene kyokka naye Mwami Tebuhabulwa osesa abantu abakuwebuula abatakuwa abantu abakuggyako abalaga nti simanyi nawe nnyinza kyogera naye nga bannange Museveni ebintu byonna byokola oluusi bikulema obuzaako abantu webandikuwolerezzaako kuba kati omusajja yakwata n'akunama ekyekigwa kikumuweesa obuvunaanyizibwa bwe buti okuggyako nga munoonya ntondo ku bantu omusajja yakwata n'akunamira eggwanga lino munnange amuwadde obukulu meaning bano abantu bakola ebintu naye nga munnange ono yaba abatumye babikole yaba abatumye n'abagamba mugende mukole bwe muti kolayo kano nja kuwa ekifo bakunamire bakole bwe bati tulabye nnyo n'eggwanga lino naye nga tumanyi nti one day one time Mukama ajja tubeera one day one time baganda bange mikwano gyange embeera bwetyo bweri kyennyinza okubagamba n'obbategeeza era nga twongera obbajjukiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency the elected President of Uganda bano yatugamba bajja kwerabisa ebintu bajja bikola bokka omuntu n'okwata noweeyambula omusajja omukulu alina abaana alina abantu neweeyambulira eggwanga ng'oli ku mutimbagano munnange oli yeeyita pulezidenti w'abantu ow'empisa yeeyita pulezidenti n'akwata n'akuwa ogufu bwe guti kale oluusi ebimu bitunyiiza oluusi ebimu bitumalamu amaanyi oluusi ebimu bituleetera okwebuuza naye tetutya nnyo kubanga tumanyi nti bano Museveni abakozesa era naye mwaye Museveni osobola Museveni talina nnyo kiddako okuggyako now I wonder how we are going to fight anyway kasita muzadde alina abaana balibuuza taata wali okola ki kino yalimanya kyali baddamu paka kati ffe bw'abanga munne yamuwadde tukola eki yamuwadde obwa RDC ebintu bya Uganda bisesa si bina bya Uganda ebintu bya Museveni biyinza okukuzesa n'ogamba naye bannange omusajja ono oba ani amutegeerera oba entegeera ategeera advance neweebuuza naye tusuubira nti one day one time mazima gajja kuvaayo era tujja kutereeza buli kimu kyonna ekisobye kankweko ku mulalu wa Museveni bano Museveni baayagala bano bwe kunama kuteeka amabina go wabweru njakuwa ogufu nga mummanyi munange bino byakola naye which is okay generation decay the problem that we are facing right now ng'osobola okuddira n'okwata abasajja bano bakisa kya Mukama eyakeera enkya n'akunamira edduniya n'omufuula assistant RDC ewegomba oli musajja era osobola kati ono kisa kya Mukama ayina njawulo kino omwana omusibe kubanga yaliko bw'obatunulira bonna n'oba weeyinga ebikolwa byabwe olanga byonna bye bimu gwe n'okeera enkya n'omufuula assistant RDC kyenjagala okubuuza bano baba vetinga oba bateekayo buteesi kubanga ekyandibadde nti abantu nga bano bandiba vetinze raga nti our misbehaving mu society you can't hold such a position naye bagimuwadde and ogenda kulaba kye bayita obunnanfuusi oyinza obutalabayo mukulembeze n'ogu kino akivumirira nti munnange oyo noona emijiji kifaananyi ki ky'oba osindika eri abaana abato nti omuntu asobola okukola ekintu nga kino kisa kya Mukama kye yakola and they just walk away kitegeeza omuntu agenda kukola kyakola nga bola abaana olwaleera akukuba eggambo naganze sirina kyenfiirwa lwaki kubanga alina balabyeko bakisa kya Mukama bakoze bye bakola and their future is not dented natunuli abalala bawe mule dunia eno yonna ne bajogoloza n'olwaliro bikyaliyo ku internet naye nga bakeera enkya ne bafuula ba presidential advisor ne babawa ebitiibwa ne babakola ki ne babasudia kati mbuulira essaawa eno who is fueling generation decay simwa Museveni oli musajja nnyo musajja gwe oli musajja nnyo naye katulaba abakulembeze baffe wano babeera wano ne bajjajjatta naga omwana akoze eki kino oyo yali munda katulaba omusirika obusirisi ng'omusajja yakeera enkya n'akunama n'agamba obuganda bwe buti ng'olwaliro bamufudde assistant RDC tubalabe bwemugoyinga mute awe tujja okakasiza ddala nti gana amateeka nga bwe babyogera bulijjo nnyumba ya Nabbubi
ekwata busowera sowera. Now I wonder how we are going to fight generation decay. The problem that we are facing right now. Ngosobola okuddira n'okwata abasajja bano bakisa kya Mukama eyakeera enkya n'akunamira eddunia n'omufula assistant RDC ewegomba oli musajja nnyo era osobola. Kati ono kisa kya Mukama ayina njawulo kino n'omwana omusibe kubanga yali bw'obatunulira bonna n'obweyinga ebikolwa byabwe olanga byonna byebimu gwe n'okeera enkya n'omufuula assistant RDC. Kyenjagala okubuuza bano baba vetinga oba bateekayo buteesi kubanga ekyandibadde nti abantu nga bano bandi ba vetinze laga nti our misbehaving mu society, you can't hold such a position. Naye bagimuwadde and ogenda kulaba kye bayita obunnanfuusi. Oyinza obutalabayo mukulembeze n'ogu kino akivumirira nti munnange oyo noona emijiji kifaananyi kikyoba osindika eri abaana abato nti omuntu asobola okukola ekintu nga kino kisa kya Mukama kye yakola and they just walk away. Kitegeeza omuntu agenda kukola kyakola nga bola abaana olwaleera akukube eggambo n'aganze sirina kyenfiirwa. Lwaki? Kubanga alina balabyeko bakisa kya Mukama bakoze bye bakola and their future is not dented. Natunuli abalala bawe mule dunia eno yonna ne bajogoloza n'olwaleero bikyaliyo ku internet naye nga bakeera enkya ne bafula ba presidential advisor ne babawa ebitiibwa ne babakola ki ne babasudia. Kati mbuulira essaawa eno who is fueling generation decay? Simwa Museveni oli musajja nnyo musajja gwe oli musajja nnyo naye katulaba abakulembeze baffe wano babeera wano ne bajjajjatta naga omwana akoze eki kino oyo yali munda katulaba omusirika obusirisi ng'omusajja yakeera enkya n'akunama n'agamba obuganda bwe buti ng'olwaliro bamufudde assistant RDC tubalabe bwe mugoyinga mute awo tujja okakasiza ddala nti gana amateeka nga bwe babyogera bulijjo nnyumba ya Nabbubi ekwata busowera sowera. Management ya muno wo kimutereze mu mpeereza yammwe oba si kyo gwe akasajja kabugingo kabbi kali akaana kabbi endiga zasonda Soroti Media ng'ebintu abyogerera mu pululo tusonde TV yaffe akaseera ne katuuka ne basonda okugenda ku kisowaani twagenda ku DSTV twagalagenda ku DSTV Mukama muzee ne basonda ng'ebintu abyogerera mu pululo endiga tezagendako mu UCC omukulu 100% ye shareholder eka Soroti Media Company Limited. Limited company ezisinga obungi zibeeramu ba shareholders ab'enjawulo. Soroti Media bugingo yekka yaliko nga shareholder tewalimu yadde ayinamu 1% y'omugabo. Endiga wataayu wano yali abagamba mbu simanyi TV ya House of Prayer Ministries amanya Pozi kabagamba ne chachi teri manya gayo tugenda gena tukebere buloko namba awo wenyini awo abana information bagireeta tugenda gena tukebere buloko namba ku chachi awo tumanyawo wani omutuufu yabapangisa obupangisa kutikula tafari kati kagenda bataniko kuzimba akedi ngamuloza bazimba Pentagon alioka batikulire tafali ku TV lwaki takolanga lulyeri bwe yakola bwe yali talina kifo mwagena ku bati valing endiga wezisabira ati agenda bakuba tamu egena n'ebyaye no nga basitula akedi
nga mumulowooza basitula Pentagon naye gwe akasajja kali kabbi gwomanyi kyekitegeeza okubeera nga olina media house. Omanyi how much it costs bujinga akolawa era yalina mulimu kyogwavaamu TV okubeera nga ye sharehold 100% yalina emigabo yekka. Bonna abandi badde babaamu n'emigabo yabagoba nkyala we n'agoba kuba naye yali signatory. Bano bonna simanyi omukadde w'ekkanisa abo bonna abaaliwo ng'etandika ng'ekyatubidde bonna yagoba yaleeta ligimu mpya ng'ebintu byonna amaze okubiteeka mu nkwawa ati oluvannyuma lwa bugingo yakola kitalina kyeyankola oli mukoddomi wange simuinaako buzibu naye obubbi obwo ne makula taafune sexually transmitted safety sexually transmitted safety kuba omuko omubbi aboolugave twafuna omuko twamala muko twagala ggulako migabo buli mugabo mu Salt Media gwa mmeka toyinza at least katubeeremu ne 2% toyinza kubeera nga 100% gwe shareholder buli mugabo gwa mmeka mu Salt Media tujirejire wano bana njala ku sente njala gula migabo tufune ku bantu tugule ku migabo mu Salt Media Bugingo lwaki abeera shareholder yekka kyokka ensasula abakozi azisonde sandiga tibanaye akasente akavaamu kasasula abakozi naye olwana olwo mukoba tugenda mukoleki muko teetaaga na kwokyesa bipiira muko tujja muteera mu ttanuulu y'amatafaali tumuteeke mu ttanuulu y'amatafaali tumusindike wafande Mungu nga bisiirinza kali akaana kabbi endiga zasonda Salt Media ng'ebintu abyogerera mu pululo tusonde TV yaffe akaseera ne katuuka ne basonda okugenda ku kisowaani twagenda ku DSTV twagalagenda ku DSTV mukama mzee ne basonda ng'ebintu abyogerera mu pululo endiga tezagendako mu UCC omukulu 100% ye shareholder yeka Salt Media Company Limited limited company ezisinga obungi zibeeramu ba shareholders ab'enjawulo Salt Media Bugingo yekka yaliko nga shareholder tewalimu yadde ayinamu 1% y'omugabo endiga wataayu wano yali abagamba mbu simanyi TV ya House of Prayer Ministries amanya Pozi kabagamba ne chachi teri manya gayo tugenda tukebere buloko namba awo wenyini awo abana information bagireeta tugenda tukebere buloko namba ku chachi awo tumanyawo wani omutuufu yabapangisa obupangisa kutikula tafari kati kagenda bataniko okuzimba akedi nga mumulowooza bazimba Pentagon alyoka abatikulira ettaffaali ku TV lwaki takolanga luli eri bwe yakola bwe yali talina kifo mwagenda kubba tivaling endiga we zisabira ati agenda bakuba ttaamu egenda n'ebyayo eno nga basitula akedi nga mumulowooza basitula Pentagon naye gwe akasajja kali kabbi gwomanyi kyekitegeeza okubeera nga olina media house. Omanyi how much it costs bujinga akolawa era yalina mulimu kyogwavaamu TV okubeera nga ye sharehold 100% yalina emigabo yekka bonna abandi badde babaamu n'emigabo yabagoba nkyala we n'agoba kuba naye yali signatory.
bano bonna simanyi omukadde w'ekkanisa abo bonna abaaliwo ng'etandika ng'ekyatubidde bonna yagoba yaleeta ligimu mpya ng'ebintu byonna amaze okubiteeka mu nkwawa ati oluvangaano ga bugingo yakola kitalina kyeyankola oli mukoddomi wange simuinaako buzibu naye obubbi obwo ne makula taafune sexually transmitted safety sexually transmitted safety kuba omuko omubbi aboolugave twafuna omuko twamala muko twagala ggulako migabo buli mugabo mu Salt Media gwa mmeka toyinza at least katubeeremu ne 2% toyinza kubeera nga 100% gwe shareholder buli mugabo gwa mmeka mu Salt Media tujirejire wano bana njala ku sente njala gula migabo tufune ku bantu tugule ku migabo mu Salt Media bugingo lwachaji abera shareholder yek chokana ensasula abakozi za azisonde sandiga tibana ya kasente akavamu kasasula abakozi na yo olwano olwo mukoba tugenda mukoleji mukote yetaga na kuochesa bipira mukoto tujja mutera mu tanulu ya matafali tumuteke mu tanulu ya matafali tumusindike wafande Mungu nga bisirinza Yoyo Museveni n'obubadi bwe Yoyo Museveni n'ebikolwa bye abamu tetwewuunya nnyo kubanga tumumanyi ye bw'atyo bw'akola ebintu bye ye ebintu bye bw'atyo bwabitambuza naye ffe tumumanyi tetulina budde bwe ngende mu maaso n'obakozesa ensobi mulowooze nti abaagala nnyo mulowooze nti ensi eba abaagala nnyo era akuwadde ogufo weesiimye nnyo